This is from Pantilla already in the day, Nyongera kusima gwe nahiye komera kufifijeranyisa nga mbaniriza ko mudakike na yinyina hatengera mbeba zako jena je mutusi zako ingalo na kuralo confidence muri maridadi sana yesen kulu hagenze maso kubanga ate akakana kubana bamuliwana babiri n'abasanjaga bwacho n'abajja mu bulambo ense okuli emyaka 3 nawe emyaka 8 ngentabwe kweva kwe kugenda maso kubanga ate asubiriza kitabwe okwenda kumukazwe kasubire nti ontegedde bulungi nyonyini ddala kitalo nyonyini ddala side eranga police ensongezo eziyingidde mu wenjogera ate ye chairman Ghetto Youth okuva wali eri mu Kabale district habwati agenze maso kubanga ate asingisibwa omusango gw'okutataganya emikolo ejj'okuzika eyali akulira bank ya Uganda omugenzi amanyiddwa nga Emmanuel Tumusime Mutebire era nga kigambibwa nti ono yagenda maso kubanga ate akwakula akazindalo ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Rokana Rugunda ng'agenda maso kubanga ate ayogerako eri abakungubazi bwe batyo bagenze maso kubanga ate bamusalira omusango gwa kumusiba emyezi egiwerako ddala ena nkuba cheyo hangava wa mu kibuga Dubai mu ggwanga area UAE bw'ati agenze maso kubanga ate awanjaga nga asaba gwe wenna awulira akatambi ke kano oba alaba ka video ke kano ogene maso kubanga ate omuyamba singa oba olina obusobozi obusobola kubanga ate omuyamba asobola kubanga ataasa obulamu bwe. Amanya gange nze nabiri Suzani nafa district ya Luweero mu Wabulenzi najja okukola mu Dubai naye obuzibu bwe nnina buli wentuuka buli bwe ngenda ku mulimu bankomyawo ng'omutwe gutabuse nga neeyambudde ebiseera ebimu saba buyambi maama okuva gy'oli nkwegayiridde nkoze kyonna ekisoboka ntuuza akapoloti kange mbadde nnina sobola okutambula nzira ewaka gwe basindikira sente angulira tiketi sigirabanga begayirira abamikwano munyambe maama nyambanga b'oyambye abalala sobola okudda epaka maama talina bagerengetanyiza buli kimu biganyi wendi ndi muzindi wa muzira kisaye yanonda nansembeza esaawa enangamba akooye olw'embeera gye ntuukamu bintu biyita ne binkuba naye wali apangisa bupangisa nsaba buyambi mwammwe bwensaba munyambe kubasija gwe wenna ali mu position ng'osobola okuyamba omukyalo oyo nkwegayiridde mukwano ogenda mu maaso bere ng'ate okikola yes ate omukyala amanyiddwa nga Hadija Naroga ngono abadde akolera mu ggwanga erya UK yes yakwatiddwa nga agenda maaso okuba ng'ate abba empeta ya Gucci ebalirwamu pawunda 180 yes omukyalo oyo golaba agombeddwamu obwala era ng'omusango gwamusedda mu V so ng'ate mu ggwanga erya Kenya gye tusanze omusajja agenze maaso okuba ng'ate yezimbira entaana ye era ng'ono agenze maso kubanga ategeeza nti kinakikoze okusobola okubanga ate awewula abafamile ye ensimbi eziyinza okubanga zisasaanyizibwa mu kuziika kwe ono si yasoso kikola ne wano mu ggwanga lya Uganda bangi bazze bakola ebintu ebifaananako ebitibwe waawo bangi bakirabanga ekive ate yo omukyala amanyiddwa nga Robina Nabanja Prime Minister w'eggwanga lya Uganda bw'ati agenze maso okubanga ate yeewuniikiriza abantu oluvannyuma lw'okusitula yafeesi n'agiteeka wakati mu kkubo era ng'ono agenze maso okubanga ate ablocking abayise nga ali ku Zoom meeting agezaako kubanga ate abako ensonga za gusa ate nga yo mukuru amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake yes abaka wa parliament abawerako ddala 2 n'okusoba bebagenze maaso kubanga ate bateekako omukono nga basaba agobwe mu yafeesi ye gye yali yakaweebwa gye buvuddeko awo era nga kinajjukira nti omukulu ono yagenda maaso kubanga ate aweebwa office ya Commissioner of Parliament kakati no bagamba nti yasiwuse empisa ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Anita Among ya Deputy Speaker wa Parliament ate okuddako side eno mu ggwanga
gwanga erya Cameroon omukulu amanyiddwa nga Peace Samuel Eto'o yes ngono yagugenda maaso kubanga ate agusambirako wali mu Barcelona era nga yakulembera ttiimu ey'ewaka omukulu ono yagenze maaso kubanga ate naye asingisibwa emisango egy'okwagaana omwana omwana gwe yeeganye atemera mu gy'obukulu 22 maama we bw'atyo ava mu ggwanga erya Spain mu Spanish bagenze maaso kubanga ate munange bamusingisa omusango nga bagamba nti omwana oluvannyuma lw'omukebera ku DNA ekyazuuliddwa nga omwana we era nga bati bagenze maaso kubanga ate bamutegeeza nti aliyirire ensimbi ezo zonna maama w'omwana ono zigenda maaso kubanga ate ateekamu ebbanga lye yamala nga ali naye ng'amukuza n'okuviira ddala we yaggulawo omusango ogwo mu mwaka gwa 2018 nga bagenda maaso kubanga ate bakwajja najjo. Bwetudde eno yes mu ggwanga erya Tanzania omukulu amanyiddwa nga Alikiba ngono muyimbi nakinku fena gwe tumanyi obulungi yes mukyala wamanyiddwa nga Amina nga ono nzaalwa ye Kenya yaddukidde mu kooti ng'asaba obufumbo bubeere ng'ate busazibwamu mu bufunze asaba divorce kinajjukira nti ababiri bano balina abaana babiri era nga omwana asembayo baali bakamuzaala awo jjo ly'abalamu weewaawo omukyala ono mu kuwandika agambye nti omwami yagenda maaso kubanga ate amusuulawo n'abaana be nga tabawa buyambi okugeza ng'emmere ey'ewaka nga n'okugula takola ki tagula agamba nti obwenzi bususso okuba obwenzi ate ng'omwami mukadde ke kamu alimu n'okutimpula abakyala so ategeezezza nti ye asaba divorce weewaawo kooti egenze maaso kubanga etegeeza omukulu ono nti bamuwadde ennaku 18 ku 19 awo agende maaso kubanga ate alowoozaamuko nnyo ku nsonga zino ate oluvannyuma abeere ng'alabikako gye bali bw'anaalemererwa yo kooti gyagenda maaso ebeere ng'ate etekinga action ku nsonga eno weewaawo yo omukyala asabye agamba nti ayagala aweebwe emitwalo 2 egya Kenya buli mwezi oba mpulira bwenziza muze Uganda bwe bukadde 6 obwe Uganda ayagala buli mwezi bamuwe obukadde 6 okusobola okulaba nti munange alabirira abaana naye mwenyini okubanga ate yerabirira. Bwetudde ku side eno y'omukulu amanyiddwa nga alojja Sebujingo asumba endiga z'okukanana land esangibwa mu Kikoni ne mukyala we amanyiddwa nga Nantaba nakutegeezezza ku nkya ya leero nti bakiseeko mu kooti awo weewaawo kooti egenze maaso kubanga ate ebongezaayo nti baddemu okulabikako mu kooti yemu eyo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogujja ku nsonga zaabwe zino ez'okugamba nti bakola obwenzi ate ng'omwami yali mufumbo. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu74 72542 plus emu74 72542 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Twakiraba bulungi nnyo nti ku lunaku lw'abaagalana giyite Valentine's Day yes omukulu amanyiddwa nga Kaka yagenda maaso kubanga ate awa mwana muwala amanyiddwa nga Hellen Lukoma mama w'abaana omubwate emmotoka kapyata kakati nno ye best friend we nfanfe omukyala amanyiddwa nga Leilah kayondo oluvannyuma lw'okulaba ebyo yaddukirawo ku mutimbagano n'akoowola best n'amutegeeza nti munnange nkwegayiridde tubuulireko kaki k'okozesa omwami okubanga ate akukolera ebyo byokola ki bye bakukolera era nga munnange ye bw'atyo bwe yalabika ng'agenda maaso kubanga ate yeerajanirako kitegeera so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba wadde nga yalabiseko mu luyimba olupya n'omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre nga n'emyekwatokwato gyeyongedde avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate atutegeeza nti naye munaakola mutya ye ajja kusigala nga yeeyita singa okutuusa nga munange omwami omu oba omusajja omu avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate amuteekako akaweta omukyala amanyiddwa nga Shiba yes omukyala ono alina akayimba akajja ffenna katumanyi bulungi akamanyiddwa nga nkwata bulungi era nga kano ke kayimba ke akokubiri bukyanga ava mu mikono gy'omukulu amanyiddwa nga Jeff Chiwa jjukira akasooka kaali ka mukama tukamanyi bulungi nyaako ka kirokole abaana ne balowooza nti oba oli awo omukyala alokose naye munnange Shiba alitalokose ye akyagenda ddala maaso n'enguliko ye kakati akayimba ke kana akapya ke yayimbye bangi bagenze maaso kubanga ate bakazalawa ne bamugamba nga bwagenda okugwa ne bamugamba nti kati byayimba azeeyo mabega ddala nga we yali nga yakatandika mbufunze bamumazeemu amaanya okudda ku mukyala amanyiddwa nga Bad Black oluvannyuma lw'ebyo bingi byayiseemu ekiriwo kiri nti essaawa eno agenda maaso kubanga ate munnange yeetembeeza engoye online era nga azitunda so gwe wenna ali eyo nga weetaaza okwambala ku ngoye za Bad Black mutunzi wa ngoye
ejjukira nti omukyalo ono yayinakawo ku kampani oba something like that nebba amanyiddwa nga Asha nga bagenda maaso kubanga ate batunda makeup, perfumes, wig byonna twala tugende naye nga kati ekiro essaawa eno kyaki kyangoye nejjukira nti oye muntu akuguza ekintu ate n'amala n'akola ki n'atalabika keera bangi bazze bamucomplainingako nga bagamba nti yakola ki yabafera ye n'ababuuza oba ensimbi yazibasika mu ki mu nsawo. Okuddako omukulu amanyiddwa nga Kerekere ono yeerabikireko mu interview emu bw'ati n'agenda maaso kubanga ate yeewolerezaako oluvannyuma lw'abantu okumugamba nga bwe yagwa mu comedy n'abategeeza nti ye kisookera ddala comedy tabeerangako mulimu gwe wabula ye yali akikola bukozi nga kinyumo okitegeera era we yasinzidde n'agenda maaso kubanga ate atendereza omukulu amanyiddwa nga Amooti omubalanguzi n'agamba nti mu Uganda ye comedian akyasinze okitegeera asinga bano baani asinga ba Muhanji n'asinga n'abalala bangi awo. Songa tesaidi eno mubazaliwa wano ku Fifi J tuyinawo ba baby girls okuli Sharifa wamu ne Sheila era mama amanyiddwa nga mama Asina wamu ne super fat babagaliza amazalibwa amalungi ba baby girls happy birthday. Ate nga mukadeke kamu tuyinawo omukyala amanyiddwa nga Zarango Fatuma amagaliza amazalibwa amalungi simulala ye Rebecca nga yegatiddwako Hanifa bagamba nti munange bakwagala ebitenkanika gwe wena yeetaga kubanga te oyagalizibwa amazalibwa oba oyagaliza omuntu amazalibwa kyangu nnyo kope namba yeyita ku screen wansi awo etambula genda maaso bere nga ate oweereza ekifaananyi oteekeko n'amannya mu buwandiike kyokka ekyo kijja kubanga ate kimala nja kubanga munange nkola ki nkwagaliza amazalibwa amalungi ennyo. Mugamba mutaba mikwano kasubire nti muri bulungi obulamu buli butya mbagamba ki waliyo ekipya ekiri wano Fifi J atamumanyi just genda ku YouTube ogenda teekamu just Fifi J the news anchor. Ono mwana alina service ennungi bannanga akuvuga n'akulabirira n'akuleetera kakeki n'akuleetera ku byokulya n'akuleetera ebibumba n'ebiwowoolo buli kimu akikuleetera. So gwe mukwana ali eyo nga wandyagadde service ennungi okukuvuga obulungi bakufunire nawe okusula nga tolina wakusula mu Kampala basobola okufunirawo kyonna ky'oyagala gw'obagamba bugambi nti wano we muba muteeka ne bakuteekawo ate nga tebakupapiza ate nga tebakuyombeseza ate nga tebakubogokedde nga bakukutte bulungi ate banyumya abantu baabo bantu bahandolinga bulungi abantu. So gwali eyo mukwano teweetawanya jangu ku Fifi J News anga tokolabe buli kirungi ekiriyo ojja kumatanza gomulaba nyiridde nampadde ne ka makeup anti si mu bubi mwagira omwana mukitegeera gwali eyo nga tonamuwagira fwa lumbe ali eyo ngo yagala muwagira munoonyeeko kitegeera.